What happened? Obakati ate uno ndutandika entya bannange. Kiki? Miranga. Naera byobe. Kayemba nani? Saimo. Honorable Kayemba Solo. Honorable temuteka. Mweno time je tuli mumbi sagala mu muteke. Time yombi nnyo. Damage gundi. Time mbi nnyo. Sajo talina miswiba. Bambi talina naye. Nasanze Saimo ate yenga agala kweteka mugwa akabugu. Akutte omugwa gwa bibiri agukutte ena ine disposable nga gyokutte. Mulimu obuzi butono, mulimu n'obuwungo obweru. Saimo. Musanze uwe. Namugamba ate buno obuwungo buli mu mazzi amatono kiki? Bagala kutega ki? Bagala ntamiza obulamu mbukoyi. Saimo munene we mugimuga atokoye ate omugwa soko. Nembi mujjako. Jonkera Kayemba. Mutaja munyivu. What happened? Ekisoka Saimo mutegesi wa bivulo kimanyi. Besides being a radio TV personality, mutegesi wa bivulo promoter. Ngenda kuzomwezi 14 February lunaku lw'abaagalana. Abantu bonna ba promoters bategese ebivulo. Okitegeera. Ne musajja watu ninafuna ekirowoozo ky'okutegeka ekivulo nga 14 February. Valentine's Day. Ekirowoozo akifuna mwezi gwa November. Ng'omukozi wa ssente nti obala mu mezi kyawe muli ku ssente. December uyo buli mwayagala kutegeka. In fact December nateekayo ekivulu awo. Nena agamba because buli mutegesa abane kalenda ye kinyagala ebivulu bisatu omwaka. Kiriwe kintandisa omwaka. N'agamba Valentine ja kuntandisa omwaka. N'agamba yali ne beta manager wa Kenzo ba mukwano. Yali ne beta? Martin. Namugamba ayina ekirowoozo okutegeka King Sir ne Spice Diana ku cricket kuki ku Freedom City na 14. Beta namugamba naye eyinza obutaba idea nungi. One, Spice yakava mu kivulu. Saha nagenda ba yakava mu kivulu. So kiyinza obutakola nnyo impact y'amaanyi olwedde ngamaze okukola ebivulu ebyo. Nga businessman atenga mukwano gwe namugamba naye ate olaba otya kuba Kenzo tunafuna nnyo show y'amaanyi mu Kampala wano. Tabadde ate abuze scarcity biki tusobola oteeka Kenzo osanga ne Rema. Ebeera sho. Na kati nagamba by the way nachugula yaja ina Spice nani na saha mutwe. Onamugamba because of these factors how about nolowozaako ku Kenzo nze ali available yinze nkuwa nti ali available wali then side yo convincing Rema. Martin yamugamba nze Kenzo nsolo muku ngenda mukuwa gwe noonya Rema. Nga tunanoonya Rema tufunye singa tunonye n'erinnya litugenda okutuuma show nga omanyi oba olina okufunawo erinnya eritiisatiisa. Rema ne Kenzo baddiŋŋanyi va ku Valentine. Rema ne Kenzo baddiŋŋanye ku Valentine Freedom City. Jukira kuddingana kusobola okubeera reunion ya kuyimba kusobola okubeera mumbayinza okirowooza okitegeera kati awere mu bantu kiba kikola kipika musajja tunagenda ewa Rema Saimo nalaba management bulungi nnyo n'agigamba 14 February nina Valentine's Day show ninako Eddie Kenzo badde nsaba namwe mukole ki management yalaba Kayemba yalaba Zahara yalinyanga management oliye overall wawagula webera record label abera CEO Kayemba aberanga Chaze. Yes, aberanga Chaze aberanga Benoni omwami ono yani Roger what Def Jam yani waliwo omwami awo wamalevu so Paul Rosenberg yekayi Solomon Kayemba kati balaba Zahara abagamba tewali ki tewali buzibu because olunaku fe tuli bakozi ba ssente olunaku luli free okuyimba obuyimbi ne Kenzo tumusango ki bayimba ko wano ku show ya Ham tubalaba omunga yakabako mwana akwata kazi na buzibu ki tewali tubalabyeko nga bali ate kati buzibu kya yagwawo dde agamba we tuli gwe kyoba okwanoonya milioni meka 5 sajja tunagera nazinoonya nazireeta yamwana ali siita milioni 5 n'atandika okulanga nasasulako ne show nasasulako ne Kayemba nga tamanyi Kayemba of course abamanyi kati waliwo transaction esobola ogenda nga tamanyi okay
mpulira okitegedde kakati omusajja atandika kubeera ng'alanga asudde ekifo baana posters ezasooka kakati oyitawo ennaku ntono bagenda okulaba omusajja atandise okuba ng'asika empewo CEO bagenda okulaba Rema Asose n'abagamba awo kula brand yaffe nze ndaba Kenzo mwali mugjeeko tuyinza oleeta ebizibu kiyinza oleeta ebizibu Rema yatandika ekiboozi olwo nga ayitwamu koodi beebuuza omusajja tugenda kumuyita luddawa amugamba atya kiyinza okuleetawo ku brands zaffe kuddingana Kenzo bikoze bitaate sente yasika tusonono zaala ate kero zibeera mmeka nnyo eziri awo zabasasula olowooza sheeri Kampala wano gomanya ate input zibateekamu kwata miliyoni zo 5 naawe okiveemu miliyoni 5 waate bamusedde nkyezeezo kuliko n'ebirala okusanga bali bazikiriza kate bano batandika mama awunya taata obuzinde babuzinze Kenzo wali mugjeeko oyo kiyinza obutakwatagana bulungi nnyo biki ebyo byonna byonna te Hamza omumanyi naku zino ate abuzabuza ebirowoozo tuddina ate mugjeeko sinza obutaba comfortable ate kati buzibu kimunaayi nze mbagaya mugjeeko okitegeera nababeerawo okusuka omugwa okulyawo okwasogajjawassebogoyogera nze gambi namusanze jjo n'omugwa nalunteerako ndagala kwetuga nembimugjako mga kati yogera nange ndi musajja munno nalunteerako okitegeera kakati Saimo agenda konvinsinga Kenzo munnange madamu agambye bwati ne bwati ne bwati okitegeera tiimu ya Kenzo ne Kenzo nyinyi bakya understandinga tebagamba tewali buzibu madamu agambye tukujjeko tewali buzibu Kenzo ali so easy bambi ali very very easy that man Kenzo agamba wabanga yewishiye ngate mama w'abaana tewali buzibu kumbe kodi eva wakayimba ke saha kati awujukira Kenzo avuddeko betaga omusajja waki owokubiri era Kenzo yakola ki kati Rema yagamba wendi ne Kenzo akola ki aveeko kati Kenzo bamala omujjako Kenzo kenyini yagamba Saimo nze abasheno njikwagaliza ebere successful okitegeera ate Saimo mchali wa Kenzo nnyo kati olaba otyanga okubidde ku lutalo Devi era bakuba essimu abo nga bali ne Kenzo oya bwayogera otyo nakkiriza naga tewali buzibu so nefuuka ya Rema nani ne lutalo ne David lutalo ebe kyali nene baddamu okulanga ne bakukyusa jukira wali abadde Rema Kenzo obulango ku radio biki baddamu ne bakyusa Rema ne lutalo baddamu bana zikyuka baddamu posta zisooka zikyuka webityo otyo wayitwa obudde ndowooza ebadde wiiki ewedde ate Rema ate Zahara akuba essimu bw'ate 14 Rema taliiwo bamubuukinze e Kigali bamubuukinzeewa Kigali twali tusaba ono ne ssente zo Saimo we yali awo n'agwa n'akwata ku mutwe bw'ati n'asiita naga kino nze sikirabangako enabadde apika yamugamba Rema ali luddawa ali Kigali jangu ono ne ssente zo musajja wattu n'agenda naga ne buzibu kyate kikiwa kimuzannyo weebutyo yamugamba order from above Zahara agamba order from above munnayi nze nange ndi mukozi baŋŋambye ekyo kyekikola kyekiriwo omusajja yamuwa ssente ze nga talina kyakukola jukira ateekamu oledde ekifo yakisasula dda taagire bwatyo okitegeera akubira Kenzo amugamba ati omukazi yeekyanze nti Kenzo n'amuwa amagezi n'amugamba toggwamu maanyi sheyi nosigala ngaekola ki egenda mu maaso olaba otya nga okubyeko ku swangizi bakuwa ennwagi Kenzo omusajja wa mutima mulungi nnyo nti wona singa omusajja oyo yeekyanga ddaani Saimo nga byamutamye ne Kenzo nga wamuwa amagezi kati tuyiye bwe tuti ne Beto oyo nakuba ku swangizi bulungi nnyo n'abuuza Nwagi oba anabeera available mu Kampala kwolwo namugamba waali okitegeera so n'abuukinga Nwagi kati ssaawa zino show ya Nwagi nani na David Lutalo ku Freedom City kati omukulu
atuuka we ekiro omukazi wa mubuuza Simon nga tokyalya Simon abadde amaze ennaku 3 nga tali alinga Besigye yali ku hunger strike lwaki tolya darling baby bobo namukolako mu mutwe omweru weguti Simon n'omukazi n'omukyala nagukwata mu bwati nga baby bobo tukoze tutya bobo namugaze bana industry eno sirabaga abantu balina nkokola nga musajja oyo Solomon Kayemba nakaba amaziga kati naye 14 chiche kituufu nanti kati ekituufu chiche muyisa ate ekituufu Simon agenda okubuulira mukyala mbuuza kati lwaki bakoze bino byonna Simon nga yagazalinze da information nti kwolwo nga 14 waliwo shendala waliwo shendala ate Kayemba naye agirimu ki omukono eya Sheraton eya Lutaya agirimu omukono kakati nga singa omuntu awulira nti Rema Kenzo bali ku Freedom City eno Lutaya kugamba business wise otyamu competition kebera stick anti wawulira omuyimbi wono Kayemba ate yantadeko show naye anti Rema asobola oyimba yonna anti kati erijjukira nayimba ku Sheraton nayimba ne eri gutumanyi manyi Rema gayina na Kenzo ntoyinza okutalako omuntu n'omu ku Sheraton yes leka naawe muleke gatta bintu kati nze nkubuulira era show ziri 3 zibadde zigenda basatu ez'amaanyi nga Serena waliwo Nava Gre ayimba nyimba za mukwano Serena Hotel 14 February yes nga yeno ku Sheraton waliwo Lutaya ku Freedom City Kenzo ne Rema okyali kigenda okubeera ngoma ekyali baddaawo nga nabano katikati waliwo gundi ono yaani omwami Little Boss n'enyimba za mukwano abantu we bakulu yali mugaje ku Kevin Gardens tufuna abantu baffe kikumpa abakitegedde abatute ku gundi katikati munji yasembayo ng'akaaba katikati kyategeka mbadde mwete kyategekera ddala ne Little Boss mwana oyo Little Boss abakitegera kati omusajja obaga neda kiri yalingamu obagamba Little Boss kitegeeza nti mwana abantu betu amanya ge twetuma gatufaanana we bagamba nti Sweet Kid ekiba nti akyali kid amanya ge twetuma kati Baby Gloria akuze bantu gena mutya Mami Gloria kwa kati akuze naye oli Lito akyali Lito era omulaba Lito takula kati Kididi aba mwana nnyo Kididi muzukulu wa Ragadi Nakubalagadi yagano onyolera kuraga eno watekamu lumba suku switch tonziza mulagadi kati nkubuulira ng'ekigendo bbeerawo ku 14 nga kiki